okutandikira mu ssaza Busiro nnyini ntebe w'ekibiina kye NRM General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asunsuddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda okuddamu okwesimbawo avuganye ku kifo ky'obwa pulezidenti ekisanja ekyomusanvu ekyakalulu. Omusasi waffe Betty Ziwa Mukisa Kasoole alirweza n'ebisingawo. Omulamuzi Simon Byabakama nga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yasunsuddemu mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okukakasa nti ono abadde atuukiriza obukwakkulizo bwonna obwetaagisa. Omu ku bukwakkulizo mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'atuukiriza mubaddemu okukakasa nti alina obuyigirize obumala, alina emikono egyesalira okuva mu disitulikiti za Uganda 98, asasudde obukadde bw'ensimbi emiliyoni 2, saako n'okukakasa nti mulonzi n'abo abamuwerekeddeko oba abamusemba nabo balonzi. Justice Byabakama Musa, being the returning officer for the nomination of presidential candidate, declare Museveni Yoweri Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. He having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. Oluvannyuma lw'okusunsulwamu ono aweereddwa emmotoka 2 nga ziriko n'abasirikale abagenda okumukuuma ng'anoonya akalulu. Ono ayogeddeko ne bannamawulire ne yeebaza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ne bannakibiina kye n'agamba nti kino kimwongera obuwagizi olw'ensonga nti kino ekifo yali ssamba ly'amajaani, naye wetwogerera ekifo kirabika bulungi ekyoleka enkulaakulana mu kitundu kino. Mwami Museveni ategeezezza nti mu kisanja kino agenda kukolera wamu ne bamusiga nsimbi ne bannayuganda abalina ku kasente okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda likulaakulana. Ono ategeezezza nti mu kisanja kye ekijja agenda kutunuulira ensonga ez'enjawulo omuli ebyenjigiriza, ebyobulamu, enguudo ennungi, amazzi amayonjo, okulwanyisa obulyake n'obukenuzi kisobozese bannayuganda bonna okuganyulwa mu nkulaakulana. Bw'abuziddwa ku nsonga ey'okugobaganya bannayuganda ku ttaka, ono ategeezezza bannamawulire nti ensonga eno yaginogera dda eddagala nti teri wa kibanja yenna ateekeddwa kugoba ku ttaka. Wano nno anenyeza nnyo ababaka be mu disitulikiti ez'enjawulo olw'obutayamba bantu abo abagobaganyizibwa ku ttaka. Netugamba nti ow'ekibanja tannagobebwa ate obusuulu bulina okubeera kw'ekikomo. Kati abo bonna bye bakola bimenya amateeka. Awo wenenyeza ba RDCs bange tebandikiriza ekyo kubeerawo kubanga ebiragiro tebikiriza omuntu yenna kugoba ow'ekibanja oba okumutema kw'ekibanja ekyo. Olusalo olwo twaluwangula dda mu biragiro. Soma ebiragiro bamwita kaaya, osoma ebiragiro by'ettaka olabe ow'ettaka takkirizibwa kugoba ow'ekibanja, babikola mu bumenyi bw'amateeka. Mwami Museveni atuuse wano Erweza ku ssaawa 3:55 ng'ono abadde awerekeddwako mukyala we Janet Kataha Museveni. Nga tukyali mu ssaza Busiro, abawagizi b'ekibiina kye NRM abadde bakuŋŋaanidde Erweza ku luguudo lw'Entebbe. Essanyu lijuze okubatta nnyini entebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bw'abadde nga bayitako ng'agenda okwewandiisa okuvuganya ku bukulembeze bwa Uganda nate. Omusasi waffe John Musisi abaddewo nnyo. Wano ku luguudo lw'Erweza okudda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda, essanyu libuza okutta abawagizi b'ekibiina kya NRM wakati nga balabye kandideeti waabwe abakwatidde bendera kuvuganya wa pulezidenti mu kulonda okujja pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bano nga bakulembeddwamu abakulembeze abakwata bendera, bakansala okutuukira ddala ku mutendero gw'ababaka ba paalamenti. Bonna bategeezezza nti pulezidenti Museveni ye waabwe era bamulinamu essuubi ddene ddala.
Philip Munduni akutte bendera ku kifo ky'omubaka wa Makindye Saabaga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku kadi y'ekibiina kya NRM agamba Mwai Museveni kamaze okusunsulwa era bakakasiza ddala nti ne ku luno obuwanguzi buli mu ttaanu zaabwe. Kino nga bwe kiwedde kati eky'okumusunsulamu tusaba kati ekisigadde buwagizi tusaba Uganda yonna tulonde President Museveni. So nga ate ka Yesu Bethi akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso ono naye ategeezezza Kyabasa essanyu lye bawulira lya Mwoki wa Gonja era nti Mwai Museveni ye yekka asobola okukola ku bizibu bya Uganda. Tuwulira essanyu lingi nnyo olw'ensonga nti pulezidenti waffe olunaku lw'olwaleero anominatinze era agenda kubeera ku ballot paper. Kituwa essanyu nga ffe ba MUP abaddako. Lwakinaana munaana kutenze munaana CBS FM radio Lwasa Mayinja mu Nnanda gwe Musese John. Wano musaza Kyaddondo Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okunyweza enkolagana ne bannamikago abasiga nsimbi olw'amaanyi ge batadde mu kutumbula embeera z'abantu aba Ssaabasajja Kabaka. Bw'abadde nga yaniriza abasiga nsimbi era bannamukago b'Obwakabaka okuva mu kampuni enzimbi ey'ebizimbe wano mu Uganda eya Fakdun Properties Mbulange Mengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti enkolagana ne bannamikago mu kuddukanya emirimu egy'Obwakabaka egenda kunyweza obwa Sseruganda okusaba abantu ba Kabaka bakolagane butereevu ne kampuni eyo. Mu kyansi ekyabirimu ekimu tosobola kuwanirira bya busikaabu, tosobola kuwanirira buwangwa na nnono awatali busizi bwa nsimbi. Ekyokulabirako mu nkuŋŋaana ze twabaddemu e Dubai oba n'endala zonna ze tufuna abatesitesi beetaaga ensimbi nkumu nnyo okuyimirizaawo enkuŋŋaana ezo, naye ate enkuŋŋaana ezo ziruubirira kukumaakuma bantu ba Kabaka abali mu mawanga ag'ebweru. Enkuŋŋaana ziri ku nsonga za buwangwa na nnono ze tusoosowaza, naye ate tosobola kukuba lukuŋŋaana mu woteeri okujjako ng'olina ssente. Kati bamusiga nsimbi bayamba mu byenkulaakulana, bwe basiga ensimbi ne bafuna ensimbi nga bwe batuwadde kakati $1,000 okuwagira enzizi oba okuwagira enkuŋŋaana nga ne twabadde nabo e Dubai baba wanirira ffe bye tukkiririzaamu. Era mulembe gwe tulimu tokyasobola kwewala nsimbi okutambuza emirimu ate egijjayo ennono n'obuwangwa bwaffe. Katikkiro yeebazizza abaddukanya kampuni ya Fakdun Properties olw'okuyambako mu kuzimbira bannansi ennyumba ezituukanye n'omutindo, n'asuubiza nti bano akadde konna baakwegatta ku nteekateeka ez'Obwakabaka ez'okutumbula embeera z'abantu. Mwabali wano abalina ebika mulamaga ku bika, tosobola genda ku butaka ekyaggwe mwabe ennyonyi nga totambuza mu motoka era baweetaaga ssente. N'olwekyo mu buli mbeera ze tulimu bamusiga nsimbi tubeetaaga era mbakoola mugule amayumba ga Fakruddin ge bazimba wano kubanga akuwa gwowa nabo batuwagira naffe tugule amayumba gaabwe. Waliwo obwetaavu bw'amayumba ate tuyinza n'okuzimba nabo amayumba gye bujja mulina tuzimba amayumba ng'Obwakabaka. N'olwekyo bagenyi tubaaniriza nnyo, tubasanyukidde nnyo era tujja kwongera enkolagana. Nakyalira ekitebe kyabwe Dubai bwe naliyo ne batwaniriza bulungi nnyo era nsuubira nti enkolagana eno ejja kuvaamu ebibala bingi. Ate omukulembeze waabwe naye akola emirimu egikulaakulanya abantu be nga Ssaabasajja Kabaka bw'akola mu byenjigiriza, mu by'obulamu, mu by'obutonde bw'ensi. Abakulira kampuni ya Fakdun Properties abakulembeddwamu Shabiru Tabawu ne Hydrick Kosai bawaddeyo cheeke ya $100,000 okuddukira kaweefube w'okubunyisa amazzi amayonjo mu Bwakabaka ne beeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'obuteeketeeke bw'Obwakabaka bw'alamula era ne bulowooza ku bantu baabwo. There are many kingdoms in the world, but the way Buganda Kingdom is so organized, the way you left an image on the Dubai people, it's amazing image you have left, and we wish the Buganda Kingdom all prosperity, health and prayers for Kabaka, the king. And I always tell Minister Kauchi that we are always there in the support. We shall be there until we have the energy, we have the power, have the strength. We shall be supporting the Buganda Kingdom to the fullest, Katikiro. Thank you very much. Webalinio, Nyanzes, thank you very much, Katikiro.